bunsasula ogenda olinnya nga ngenda ninnya ebbeeyi kati we yatuuka bambi mukyala wattu n'akola ki ate era nga wengenda ku mukolo nga sigenze naye olumu ogenda okulaba nti Katumwa bakuwaddeyo amabaasa bakuwaddeyo ebirabo bino bwebiti kino bakuwa n'amabaasa bw'osanga ogwabagaga mu baasa mubaamu ku dola egisinga obungi waliwo ne gwe nagendako ng'ebirabo bagaba iPhone nga zibapaakinze ebyaddala nga si boxing kalu fe twali kirowooza boxing kalu nga si boxing kalu era ng'ebaamu sente ntono ennyo ezibaamu giba mitwalo egi 5 buli bbaasa kituufu mufunira ddala Bakatumwa mbadde mbanyo kati bambi omukyala yatuuka n'akola ki n'amanyiira era nga wembaawo nga sikoze naŋŋamba mwami ng'okola mulimu gwa Katumwa effe nno Bakatumwa nga zezino embeera zaffe totera kusangayo Katumwa nga endabika ye eri awo bwetyo ffenna tuba tiiki ne mubuuzaako kwolwo nze nali simumanyi ngenda okutuuka ku mukolo nga baŋŋamba ono gw'ogenda okukola ki okukolwa naye muleeta abagole weebale nnyo tutuuka ŋŋamba ye ekyo kirungi nnyo ne mubuuzaako awo kola atya n'afulumya laba wafulumya kuba ye already baali bamanyiko vibe n'erinnya nze ne bambuutikira nze yasooseewo ne mbanga atalina kyakoze eki kyokoze ŋŋamba nno luno oyafulumya bw'ati enduulu neeraya ne ŋŋamba kati nno ntoniye nange nina okuyiiyako weekoma nafulumya abawala Bruno Betty n'atuuka n'agamba okola bulungi nnyo n'akusiima Allah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media nkomyewo nate ndine mwana mulenzi Collins waneeno ono y'omu ku baali Bakatumwa ku mukolo gwa Bruno Betty. Bw'obeera walaba omukolo ogwo osobola omuvubuka ono okumujjukira bulungi nnyo. Tuze olunaku olwaleero njagala okumenya ku mulimu gwa Katumwa gutambula kutya. Mwebale nnyo okutulaba bannaye, mwebale kutwagala. Abavubuka mu creatinzeewo emirimu kati oba ogwani yaguleeta twalabanga Bruno Betty nga agukola tukulabye tulabye n'Abakatumwa awo abalala abatamanyikiddwa bulungi naye nga bamanyikiddwa official gwe ne Bruno Betty kati nno munnange olwaleero nze tube nga tubaako ne byetunyumu ennaku olwaleero mwebale kutulaba mwebale kusubscribe nga nkujukiza nti teweerabira okugula amajaani ga Nacho Tea Hub majaani malungi ennyo nga gye nkomeza gweyagala osala kweitika obeere mwami kobeere mukyala oteeka amazzi ganyago gagakola bulungi nnyo koli nsanyusa okulaba nange okusanga oli otya ndi bulungi oli so cute okubanga okola mulimu gwa Katumwa effe nno Bakatumwa nga zezino embeera zaffe totera kusangayo Katumwa nga endabika ye eri awo bwetyo ffenna tuba tiiki sakowooza ku batulaba bannange abatulaba amannya bampita Collins omu ku Bakatumwa abasinga mu ggwanga wano era nga ndi ne muganda wange wano Hadija tuzze tuwayeewayeemuko ku mulimu gwaffe guno gwe tukola ate era tusobole okutangazaamuko omulimu guno gubeera gutya bannange kati gwe ne Bruno Betty mwamanyagana mutya nze ne Bruno Betty era kati emirimu gyaffe gino kuba kati emirimu gyaffe gino tutambula tuzunga neweesanga ewantu ne mutambula ne mugenda ewantu tosuubira kulabayo muntu kati waliwo omukolo gwe twaliko eyo gwalina wala ngenda okwekanga nga ndaba Bruno Betty ne mubuuzaako kwolwo nze nali simumanyi ngenda okutuuka ku mukolo nga baŋŋamba ono gw'ogenda okukola ki okukolwa naye muleeta abagole weebale nnyo tutuuka ŋŋamba ye ekyo kirungi nnyo ne mubuuzaako awo ne mugamba amanya gange kuba naye already nali mulabyekokko kati
tutandika omukolo omanyi nze wentuuka ku mukolo nga nkola obwakatumwa nga ndiwo n'omuntu nsooka nendeka omuntu oyo n'asooka n'afulumya n'ensooka ndaba enkola ye kati nzaawo n'oleeta skills wentandikira webale nnyo n'obuuka nebanna wenamugamba nensooka nemugamba nti nsaba gwaba asooka okukola ki okufuluma ate nga weyamanyikiddwa kati laba naye waagaana n'agamba ndowooza nga alaba ye munene n'agamba ye gwaba asooka okukola ki nekimpamu obuzibu neŋŋamba nno leero nno kalabika kalabaaye neŋŋamba kale kyenakola nenzikiriza nze nensooka okufulumya neŋŋamba owaayo omusajja leka nkole nti kikyaŋŋambye okukola wenafulumya saasooka kujjayo nnyo sikiru zange nentoolako katine n'agamba bw'atyo bw'ali kati kirabika naye yayagala alabe omuvubuka ono akola atya n'afulumya laba wafulumya kuba ye already baali bamumanyiko vibe n'erinnya nze ne bambuutikira nze yasooseewo nembanga atalina kyakoze kyokoze ŋŋamba nno luno weyafulumya bw'ati enduulu neeraya neŋŋamba kati nno ntoniye nange nina okuyiiyayiiyamu engeri gye mbajjamu enduulu endala etaliiya ate n'ayingiza nendeeta omanyize busikiru nina bungi nnyo weyaleeta neŋŋamba kale nze nange nenzija nenfuluma neŋŋamba Bruno ku luno kano njagala kakuwoomere Bakatumwa munsanyusa nasooka nekola sikiru bali abawala nga 8 nensooka ndeeta kaaba abalala ne basigalayo noddayo n'okima abalala bali ne mbagamba dda wali gwe dda wano nenziramu nendeeta 3 ne tuyita mu mulyango mula ne mbaleeta ne tutuuka wali wennyini bali we baali abantu ne balayo enduulu ne ŋŋamba afazaali enduulu yejja kuba y'amaanyi ku yange naye ate n'eyange ejja kubaakokko weekuma nafulumya abawala Bruno Betty n'atuuka n'agamba okola bulungi nnyo n'akusiima Allah ne ŋŋamba Katonda weebale okuva olwo we natandika okukwatagana ne Bruno Betty n'aba nti waafuna emirimu gyonna omulimu ne tugenda ne tukola ffenna nange wenfunayokko ne tugenda ne tukola ki awo we twatandika okukwatagana ate kati we twegatta nze naye ne kiba kirala ate kati awo yengeri gye namanyamu muganda wange oyo Bruno Betty mpaka ne ku mukolo gwabwe n'ogenda n'ofulumya Teddy mpaka ne ku mukolo gwe ate ogwo gwo gwali mulalamu ebisoko bye nakozesa luli kati ate nalina okwongeramu kuba ate yali afuuse nnyo muganda wange kati nga nina okwongeramu nnyo era omukolo gwe twagukola bulungi twagende Masaka ne tuyugumya Masaka ne tuyugumya Masaka babagamba muganda wange ndeetera abawala abo kubeera nga wekiri nti naye ali mu mulimu ogwo gwendimu naye gwakola era twatuuka ku mukolo nga waliwo era abalala Bakatumwa mikwano gye emirala ye gye yali akola ki nti gye yali amanyi kati nga buli afulumya olina okuba nga oyokya buli afulumya kubanga oli kabiriiti kasita osumagiramu oti nga bakuyitako buli afulumya olina okuba nga oyokya twakola omukolo ate raba wekyayamba nga kuliko ne ba DJ abalungi basuuna beeni bambaziira tone bonna bajja ne bamwolekerako omukolo gwali gw'amaanyi nnyo omukolo gwali mulungi nnyo bannaayi bannange mwanyumirwa mukuliko eyo Masaka twavaayo nawulira ate mbuna ebintu mwagala genda bishimu oba yali wolokoso ebintu amazima go teyali wolokoso
mwali mugenda bikimayo ebintu twali tugenda kukola ki kubikimayo nemumala ne mukita ne tukola n'enteekateeka nga tuli mu nteekateeka genda kukola ki kujjayo bintu naye waliwo awo mukulu waffe yatuwooyawooya n'agamba ekintu si kya buvunaanyizibwa ekyokulaba omwana ekyajjula ina mukiriiridde ebbanga muba mukimayo webale nnyo kati okutindiga olugendo olwo ddeyo kima ebintu ne tulaba nga si ki kati gwe guno omulimu gwa Katumwa waguyingira ddi omulimu guno kubeera kati natandika bagusoma nedda oguyiga buyizi mulimu gwa mutwe kubeera waliwo omukolo gwa famire gwe twaliko era nagwo era ate era gwali Masaka tulinnya tugenda ndi mwana wa waka mwemu abalina oteekateeka omukolo okusomba mazzi kukola biki kati tutuuka omukolo era nga tuteekateeka gwali gwa muganda wange ne tuteekateeka kati awonze nga tolina ngeri gy'osobola kugamba nti okole Bakatumwa kuba nali simanyi nti nkisobola nokisobola naye nga nali nsobola okuzinaazinamukko kati omukolo gutuuka waliwo Katumwa gwe baasasula awo eyajja ku mukolo najja n'atandika okukola mu kutandika okukola Katumwa yalabika yabasaba ssente nnyingi naye omukolo gwagenda okutandika nga vibe ye eri wansi ne bagamba tukoze tutya abantu okusanyuka Katumwa gwe baleese ng'abulamu tunulira ku bantu baba awo nti ne baŋŋamba kyogenda okukola muganda wange ogenda kufunayokko abantu b'otwala engeri gye kiri nti oyinamukko obuzinazina tugenda kubaako gurupu gye tukuwa ogitwale abantu osobole okubajjamukko kuki kusanyu ne mbagamba naye nze nga nti abantu nze bino byenkola mbikolera behind nga tewali bantu bangi ne bano abantu bangi sobola kudda mu maaso gaabwe ntandike kukola ki ne baŋŋamba ne baŋŋamba webale nnyo ne baŋŋamba nno ogenda genda kubanga omukolo gwaffe kugenda kufa Katumwa nti gwe baleese awerekera buwerekezi atambula butambuzi nga nfunayo gurupu emu naleeta gurupu kyenakola nekwata ku gurupu erimu baganda bange bemmanyi abawala nga wetwemanyi neŋŋamba kale kangende ne bano betwemanyi sijja kuswa kuba nti ntya nja kufuna confidence okuva mu bo nga nkimanyi nti bali wano kati tufuluma kale ate we nafuluma laba essanyu we erimpitirirako vibe ngenda okuwulira nga vibe ate erinnye ne tusooka tusabula ekiddala kyonna abantu ne balisooka bayimuka ne batuwa engalo nze yali ati okugenda wali natuuka ekiseera nga saagala kuvaawo nga mpulira buli muntu amaaso agatadde ku nze engalo bali muzikubira nze buli kimu bali mukikolera nze ne ŋŋamba binyuma biti okuva olwo ne ŋŋamba kati guno omulimu ndi wakugwesibako nentandikira awo mutyanga mubuukabuuka mu kanzu nekkooti obukooti nga ebubuuka mu bbanga buti eyo moment kyova olaba nti kati gwafuukira ddala mulimu kuba kati ekyo ekintu kyekisinga okumpa emirembe nkola emirimu mingi nnyo egyenjawulo naye ate wentuuka wali mpulira nga nkola ekintu kyenjagala ate kyempuliriramu emirembe Bakatumwa babasasula batya Bakatumwa n'ennaku zino batusasulira ddala oba kisinziira ku Katumwa ki era kisobolera okusinziira ku Katumwa kuba kati kisinziira era n'oli engeri gy'abaakolamu n'engeri gy'aba yebrandinzeemu naye nga Bakatumwa batusasulira ddala bulungi nnyo ennaku zino ate kati Katumwa asinga okuba owa waggulu afuna ssente nga mmeka buli mukolo asinga okuba owa waggulu asobola okufuna akakadde kamu ku kakadde kamu n'ekitundu kati kitegeeza bw'oba olina omukolo buli sande obeera shuwa okukwata akakadde naye era kisinziira ne ku mukolo waliwo era ejijja bali ne bagamba owaaye embeera ey'omukolo tetuli bulungi tujja
tujja kola bwe tutate ngo batosobola kola ki gana kuba naye era customer o ate yaba asobola okuwa omulimu omulala okukola ki oguddako kati naye batosobola mugoba tegaba inconvenience nganga mubuuka agamba kanzu ekyamazima kuba ndaba kati n'abawala gomesi bazibuukira mu ng'ababuukira mu biteete ekyamazima we nali naakatandika kirabika essanyu nayina lingi mu kyo buli kanzu gye nakozesanga ku mukolo yayulikanga wansi buli kanzu gye nakolerangamu ng'erina okuyulika n'efuna siriiti wansi buli kanzu walinga togisikaako n'obuuka nayo kati okumanya vibe nti yali mpitirivu natuukako mu kutandika nga ngisika n'engiteeka eno waggulu bwe nti amazina gasobola okukola ki connecting gasobola okuvaayo naye natuuka ekiseera ne ndaba nga amakanzu gange gayulika nnyo ne ŋŋamba kati leka nkirongooseemu nkikole nga ekanzu yange eba teyulika ate nga nkoze ekintu ekiki ekirungi kati nenzija nga nkirongosaamu bwe ntyo noba nti okuba amazina go ekanzu nga togisise nnyo ate era nga teyulise kwegamba kuba kati n'omukolo ogumu gwe nagendako gwali gwa bbeeyi bampa kasente laba we nakuba amazina abantu ne baŋŋamba mu nnyumba Katumwa twagala vayibu oba toyina vayibu erere nakuba omukolo nakuba amazina kwogwo omukolo ekyamazima ekanzu yange neeyulika naye engeri gye kiri nti omukolo gwali gwa bbeeyi natuuka nempulira nga ate nswala okuba nti ndi mu mukolo ng'ate ekanzu yange ekoze eki eyulise nensooka nnoonya abatimbi nsobole okufuna ku kikwanso nsobole okukola ki ogigattagatta naye nga tewali bikwanso kati ekyo ne kinjigiriza nti kanfune engeri gye nsobola okufunzafunzaamu nkole omukolo gwange nga nfuna akasente naye ate nga nsigadde nga bwenzize ate bw'oteekamu extra kati ebbanga we lyagenda nga litambula awatonye enkuba ebisoto biyinza kati era ebbanga we lyagenda nga litambula kubeera waliwo omukolo gwe naliko nali ntutte kwolwa ekanzu 3 enkuba laba weetonya wetuli waliwo busubi nenfulumya gurupu eyasookera ddala bweti ekanzu yonna nefuna ebisooto wansi kituufu omuntu aba akirabye nti oli ku mulimu obadde okola naye ate atuuka ekiseera n'alaba nga webale nnyo wadde abadde alaba ki kyobadde okola ki kati ekyo nekinjigiriza okutandika n'okutambulamuko nekanzu munenze no Bakatumwa nali ndowooza nti nze nali ndowooza baba baana ba mu nnyumba nga simanyi nti omuntu bamuleeta najja buzi bakujjali ne bakutwala mu bantu b'otamanyi mukusooka bwe kityo wekyabanga tewebaliikirira kusinkana lumu famire erimu abasezi waliwo eyatunyumiza nti yagwa mu basezi era ebyo bibaamu kuba kati era waliwo emikolo gy'ogendako n'olabira ddala ng'amazima omukolo muzibu ng'era okiraba nti gulimu ebintuntu muba mugira muti amasanyalaze ne gagenda muba mugira muti emmere neeyiika kale kweganga bizibu nga kizibu ku kizibu n'olabira ddala nti omukolo muzibu muba mutuuka ekiro ne mufuna ebizibu mu kkubo wakati waliwo emikolo egimu gy'ofuna ng'olina kutambula kiro egubanga gwa lwamukaaga ng'olina kgenda lwakutaano ekiro ate kati nze kankweyo kagundi ka tekiniki ketukozesa ffe we tuba tunagenda okubaako ne gye tukola ekiro tetugenda kola olunaku lwennyini tugenda like during day ne tugenda mu town ne tufuna hotel ne twebakamu very early in the morning ne tukenda ne tugenda ku location ne tukomawo ne tusulamu eyo hotel ne tumala ne tukereeka kati then naffe era ennaku zino bwe tutera kikola kuba kati buli lwolwa mu mulimu gwo otuuka n'otegeera biki by'olina okukola ebikuyisaawo kati era ennaku zino emikolo we giba gya kusulayo era ebiseera ebisinga tukeera nnyo we luba lwamukaaga ne tukeera ku makya ne tutandika okukola ki okutravelinga nzigenda owera saawa 12 saawa emu nga tutuuse ku ki ku venue bizibu ki byemusanga mu gundi ng'oggyeko ekyo ekyekanzu yulika bizibu ki byemusanga mu mulimu guno ogw'Akatumwa ebizibu bye tusanga mu mulimu guno ogw'Obwakatumwa
abantu tebatukkiririzaamu tebagutwala nga mulimu nga badijje bwe babakolanga nga badijje babakolanga nti yesu omulimu gubeerawo nga gwolaba nti mulimu naye ng'oli alaba gulinga ogutali mulimu akulaba obukabuka mu katemba obukabuka mu bukanzu otuuyanya entuuyo okoze bwoti enkuba etonyoddugadde kanzu kati oli n'alabira ddala nga ng'era oli agamba ogwo si mulimu. Buli ku mukolo tunga ekkanzu mpya oba weewolayo naawe nga ffe wetwewola eno Gomesi? Ekyo kyaliwo emabegako nga naakatandika. Kati weewola? Kati obudde buno opangisa? Actually, yes, mpangisa then mbaawo nezange ne kati waliwo omukolo gw'ofuna n'olaba ng'omukolo munene ng'oyina okusooka okuleka ng'olina okusooka okuleka kino ky'obadde okozesa n'okola ki n'opangisa ewalala okusobola okuggyayo ekifaananyi ekirungi eky'omukolo kuba togendagenda ku mukolo gw'omusajja kuwadde akadde kamu n'ekitundu oyambala akakanzu akaki akalayisi kati oba olina okukola ki akayina n'omuleero ogwakya weebale nnyo kati oba olina okupangisaako ko osobole okumakinga n'omukolo kubeera waliwo emikolo egimu gy'ofuna nnyini mukolo n'akugamba tuyambe tulaba bakatumwa tebaba simaati baba shabe ku mukolo guno omukolo munene tusaba obeere simaati ekyensusso kati awo eyo package ate eba ndala. Kati mukyala wo wawulira nti okola mulimu gwa Katumwa budde bizi buno tebunye bukitwala buti kuba naye ekitonde ekikazi nakyo tekimanyi kyekyagala era kyekitonde Katumwa ng'ate owulira tebikusanyusa ate ng'ogenda musaba ssente z'embi. Weebale nnyo kati mu kusooka kyamuwa nnyo obuzibu ng'awulira aswala n'okuba nti musajja we ye Katumwa n'ogenda naye ku mukolo olutuuka weebale nnyo gwe n'omuleka n'omugamba kati ngenze kubuukabuuka naye ye ng'omulese wano atudde kyamunyigiriza nnyo mu kusooka ne kati yatuuka n'akimanyiira nti kati mwe tujja akasente ate ng'era akasente mu bulamu muno twetaaga kati yatuuka n'akimanyiira ate yagenda okulaba nga obwakatumwa nga butandise okunsasula nga ngenda nninnya ebbeeyi kati we yatuuka bambi mukyala wattu n'akola ki ate era nga wegenda ku mukolo nga sigenze naye olumu ogenda okulaba nti Katumwa bakuwaddeyo amabaasa bakuwaddeyo ebirabo bino bwebiti kino bakuwa n'amabaasa bw'osanga ogwabagaga mu baasa mubaamu ku $. Egisinga obungi waliwo ne gwe nagendako ng'ebirabo bagaba iPhone nga ze bapaakinze ebyaddala nga si boxing kalu fe twali kirowooza boxing kalu nga si boxing kalu era ng'ebaamu ssente entono ennyo ezibaamu giba mitwalo egi 5 buli bbaasa. Kituufu mufunira ddala Bakatumwa mbadde mbanyo kati bambi omukyala yatuuka n'akola ki n'amanyiira era nga wembaawo nga sikoze naŋŋamba mwami leero wiikendi nekiba nti nga yakola ki kuba olutuuka bwe nti azitegeka ne zibeerawo kuba manyi essaawa yonna akasimu kakola ki akasimu kavuga ne batuŋŋamba nti kati nzira eno kati buli kimu kirina okuba nga kiri seeti. Ate era n'obuzibu obulala bwetutera okusanga obuwala butusumbuwa betufulumya bennyini kuba kati osooka n'otuuka ku mukolo manyi oba wakatuuka ku mukolo nti Katumwa baba nti tebannakutegeera nti yegwe Katumwa neweetala noddeno balaba omusajja ze otaddeko shedzi erere we bakutegeerera omukolo gutandike bagambe nti mwana wange Katumwa ndeetera abaana abo abaliwa ennamayumba awo buli omu waakutegeera ne bagamba nti ono omuvubuka obwedda ali wano yagenda okukola bino yali bwati Bakatumwa nammwe mwafuuka baserebu era twafuuka baserebu kubanga obeera eyo mu kibuga ng'otambula ng'omuntu akumanyi gye yakulaba nakuyitako ne bambi nga gwe oba tojjukira mukolo ki engeri gy'oba okola emikolo emingi nakugamba yegwe ku mukolo gwa gundi
okuma akafaananyi n'ogamba n'otuuka n'okkiriza bukkiriza n'ogamba ngujjukidde. Kati tebakuyitangako ko n'otasobola kugenda obanga oli mulwadde omugole omugamba ki? Kati eyo challenge nayo yaliwo ko kuba munnaye omuntu alwala nga n'omuyimbi bwe banaakubuukinga. Incident eyo yagwawo era nayo neebaako kyenjigiriza mu bizinesi eno. Waliwo omukolo gwe nalina okugendako nga bambuukinze nga gwa Lwamukaaga. Ntuuka ku Lwomukaaga nenetegeka na bulungi ng'era bulijjo ne nkwata ensawo yange ne nkola ki ne ngenda ku mukolo. Mba nkyali mu lugendo ne bankubira nti bannaayi muzeeyi wo mulwadde. Sooka ojja okole ki? Odduka ogenda okole bwoti ne bwoti ne bwoti. Kati ekintu ng'ekyo kirina engeri gye kitta vibe. Tobola alona akola essimu olina kugijjako. Weebale nnyo. Kwolwo kye nakola nasooka ne ŋŋamba engeri gye mbadde nkedde kansooke nziruke ndabe muzeeyi embeera gy'akola ki? Gy'alimu. Nziruka nsisinkana muzeeyi tusooka tumuddusa mu ddwaliro. Nagenda nga manyi bijja kuba byangungu nti nyanguye enveeyo mangu. Natuuka ne biwanvuwa. Nga ntunula ku ssaawa zigenda ne nkoma akafaananyi nina kuba eri ate sisobola kuva wano ku mbeera eriwo. Kye nakola nina muganda wange nti gwe nakubira kuba engeri gye yali weekend baganda bange bonna basinga be nali nkola nabo baali bonna batambudde. Nakubira muganda wange nga takola nko ku Bwakatumwa. Ne mugamba olaba ogenda genda onfulumizeeko abantu mu kifo bwe kiti ne bwe kiti sayidi bwe kiti ne bwe kiti ogenda kuba ku namba bwe ziti bagenda kulagirira. Musajja wattu n'akwata ensawo n'agenda. Omugole ne munnyonnyola ne mugamba nfunyemu obuzibu bwe buti ne bwe buti ngenda kujja. Saamugamba nti sigenda kujja kubamba mugamba nti sigenda kujja. Ate nandibadde nnyo n'omukolo gwe nti namugamba bugambi nfunyemuko ebinkereyesezzaamu naye ngenda kujja. Naye ninawo baganda bange abaliwo abagenda okugira nga bakola ki? Nga bannyambako. Naye era kyannyamba nnyo kubanga nze kasitoma wange mba njagala muwe ekintu ky'aba asabye ekisinga. Era kwolwo nanyigiriza nenva mu ddwaliro nenziruka misinde enfuba okulaba nti andabako nti wendi ku ground. Era nadduka nentuuka ku mukolo nenfuna engeri gye musanyusa kuba natuuka obudde bugenzegenzeemu ng'ababuuza baweddeyo. Ne mugamba mpaayo omulundi ogwo nkufulumye. Ne mufulumya nensitula enduulu eyali tennalabikako ku mukolo okuva egwali gutandise. Obaani yakola ekintu kino ekyakatumwa. Kyalina okujja akabukabuka nzijukiza abako bali abali ku mukolo ogumu gwe twalabako emabega awo. Bonna oyinza okugamba baali bakatumwa. Abako bonna abazze nga babuukabuuka. Ate wekituuka kubako tukisussaamuko. Bw'oba ng'oli katumwa nga gw'owasa. Katumwa nga gw'owasa obeera otya? Awo kiba kizibu kubanga n'omukooli munne ayinza okuba katumwa nga tetumanyi. Era kubanga ate wekituuka kubako nti kufulumya bako ennaku zino ate twakyongeramuko ebirungo. Tuba tulina okufulumya kuba omusajja aba musajja. Abakyala bwe basooka ne bajja presence y'omusajja erina okulabika nti kati musajja yakola ki? Musajja yajja. Era vibe ebeera awo. Tokaa naye kolimba naye webale kujja tukuzako ku HK Media. Kati ayagala okubbukinga Obwakatumwa akusanga ku namba ki? Ayagala okumbukinga ku Bwakatumwa asobola okunkubira ku ssimu zino wammanga. Nsobola okuzibasomera. Ayagala okumbukinga ku Bwakatumwa osobola okunoonyako ku social media handles zange. DJ Icon actually nkola n'obwa DJ kuba ndi musajja muyiribi. Ku social media handles zonna TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat, DJ Icon Pro Max.
Enamba zange ez'essimu abaagala okunkubirako tuyita ku 0702 sorry 0742 17 96 87. Sobola n'okubawo ya MTN eri 0763 25 29 91. Era nenebaza ne manager wange bamuyita Tyra Waris, sajja mwagala nnyo oyo abeera nange ku kido buli wembeera, yakwasaganya bizinesi zange zonna ezisinga zenkola, obwa Katumwa, obwa DJ, tulina ne kampani epangisa amamotoka, oyagala nti kuvugamu mu Kampala, oyagala ku droppinga ku airport, oyagala kujjayo ku airport, oyagala kulambuza Uganda, kutwalako Jinja, Mbale, Fort, wonna woyagala okgenda. Tulina ne motoka ez'okupangisa era enamba ezo zoba osobola okuyitako. Kale abalungi abatulaba Colin tubaddeko naye katono nnyo njagadde okumanya ku Katumwa abeera atya, naye the good thing is that musajja mulambulukufu ate ayogera bulungi. Mumunoonyeko ku namba ze z'essimu z'olabawo wammanga. Saagala nnyo kumalira budde. Yeze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.